Okola kyamaanyi nnyo akyagyekummiddeko nnyo nnyini ddala All Channel Media. Mwebale omukwano gwammwe abagenza okwebaka, Mukama abakuume. Akyalina gy'okakalabya, nkusabira Mukama Katonda akusobozese gyonna gy'okola gibeere nga gigenze bulungi. Neeyanza subscription zange, sigenda kulekeraawo okwebaza. N'abatanna subscribinga, tunula mu kabokisi akali awo ku mabbali olabe ddala kituufu ki ky'olina okukola. Tugende mu maaso. Ntandise n'omukyala Don Asia. Don Asia yasinkanyeko full figure, mujjukire naye ng'omukyala ono amampati g'abaddeko bagamba yeeyise full figure asobole omusisinkana. Agambye tewali buzibu kubanga yenna atannasinkana full figure naddala mu bakadaama buli omu yeetaaga omukyala gwe bayita full figure mu bulamu bwe. Agamba never judge a book by its cover. Full figure ategeera ekintu kye bayita media character n'ajawula ne reality, n'ategeera nti nno lwaki omuntu abeera bw'atyo ku media ate n'omusanga nga ali kintu kirala. Agambye abantu abalungi bangi naye olw'okuba muyimirira eyo ne mutandika okulowooza nti gundi mubi tegenda kutegeera nti mulungi naye omala musisinkana n'otegeera obulungi bwe. Yongedde ebigambo bingi ku full figure bambi n'atulaga nti oli muntu mulungi n'embeera ze zeegombesa okuba nga omutoola n'obeerako naye by'osharinga naye kubanga endowooza ye eri so different, yakyukira ddala. Mujjukire omukyala ono yayima gye yayima e Saudi Arabia nga tannabeera deported. Ebingi nnyo bye yayogera ku full figure, n'amuvuma n'amusensebula n'amuteeka wali ng'akyali mu katimba k'abavuma nga ba Dr. chephcol. Naye kati atulaga nti yakyuse. Oluvannyuma lw'okwogera ne full figure atulaga nti embeera ze zigenda kukyuka era ali ready okutambula ng'omukyala oyo bwe yamuyigiriza n'akafubo ke baabaddemu. Agamba yaggyeemu ebirungi byereere byokka. Bwe tugenda ewa Nakankaka Yvonne, y'ono Don Asia amwogeddeko ng'agamba omwana ono amaliddwako emirembe oluvannyuma lwa ex Dr. chephcol okufuna girlfriend omulala ne badda ku live ne bamukolokota. Imagine bingi nnyo omuntu by'olina okukuuma ng'olina omwegalwawo naye byonna babyanise tebamulekedde mirembe. Era y'omukyala y'omu ono eyakubira full figure nga mugamba nze njagala kwetta. Jennifer yavayo n'asinkana omwana ow'obuwala n'amusuubiza nti agenda mweyamba. She is now recognized in the parliament. Amugambye new girlfriend nti where are you? Ani akurecognizinga? Obulamu bwange bugenda kukyuka. Yeah, she's that now. Tatidde, atandise okuddamu okuyimirira okufuna embavu naye ng'essimu gye yasembayo okubira full figure asooka ayimukiremu yamugamba nti nze njagala kwejja mu bulamu bwansi eno kubanga omusajja asusse okunswaza. Yes, amuvumye n'amuvuma n'amuteeka wali. Naye omukyala Don Asia atugamba nti mu TikTok oyo nga yakatandika chephcol yavumanga banene n'abaanika n'abavuunika n'abawemula buli kimu kyonna kye yakola. Naye akatambi kayitakawo emabega nga full figure yavaayo n'asibisa omwami chephcol n'amuteekako mukomera nga mu kyo kumulaga ani asinga amaanyi n'okusirika kwe asoboleko mmusirisa. Naye omusajja alabika ye tabonerera. Weewaawo yalekeraawo okuvuma abayimbi naye tewali kibi nga kyakutokyalinga muntu psychologically and mentally. Omwana w'abandi amusiza ennaku, omwana w'abandi bw'atuula wano alowooza kiri alowooza kino. Naye kati tukkirize Katonda nti oluvannyuma lwa full figure okujja n'abiyingiramu omwana ono agenda kufuna eddembe lye ng'omwana ow'obuwala. Yesu akalenzi kamazeeko nnyo emirembe with the new girlfriend. Live zonna bazikolera ku ye, buli ekyokuma kyonna ne bavuma ne bamugamba nga bw'atanaaba, bw'atamanya kukozesa deodorant. Imagine bw'abeera mugandawo olowooza ki? It is so touching. Bantu mmwe, it is so touching. Yes. Agambye Don ayongedde n'agamba chephcol tokyalina content yogera obavuma ffe ba TikTok banno. Naye omukyala oyo bambi mwesonyiwe omuleke ate nga embeera y'emu era full figure gye yamumiitingiramu n'amugamba okudda ku baana b'abandi ne bamalako emirembe. Tekikola makulu si kirungi. Walikyusizza recently ndowooza wiiki ewedde eyo
full figure gyasobola okuddamu okusisinkana omwami chephcol ng'ali ne Simon official Kawalaata era batulaga nga bagwa mu kafuba as in sign of reconciliation ng'amulaga nti tagenda biddamu naye omulenzi ono yakomawo yatandikidde katulinda maanyi mapya agava waggulu bagenda mukwatako bagenda mukola batya kubanga ekintu eky'okulumizaako omuntu emirembe bambi ekyo tekikola makulu mu bulamu bw'omuntu. Omulenzi ono tusomyeko mu comment section buli omu ng'awagira asibwe katulinde ekinaavaayo eyo. Mbagala nnyo bantu bange, Mukama abankumire ekiro ekirungi.